abakozi mu office abakristaayo n'abantu ab'enjawulo omuli n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva ebule n'ebweya beeyiye mu maka ga Reverend Canon Godfrey Kasana Ssemakula okumuwereekererako muwala we Allen Nabatanzi eyavudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 33 gyokka. Eno omulabirizi w'eruwero omuwummuze retired Bishop Eridad Kironde Nsubuga gy'asinzidde n'asaba abakristaayo mu bulabirizi bw'eruwero okukomya enjawukana olw'ebyo ebyaliwo wabula babeere bumu olw'okutwala obulabirizi mu maaso. Si kirungi n'olwekyo byayita kaakati tufuuka abantu bajja era nga babeera mu omuntu yenna bw'abeera mu Kristo 2 Corinthians 5:17 kyava abekonda ekijja enkolagana ebeera empya omukwano gudde bupya. Ono asabye bannayuganda okukomya enkwe kubanga zituuse ne mu kkanisa kyagambye nti kyakuzingamya enkulaakulana bwe wataabeerewo kwesigaŋŋana. Kwe kusaba kwange okwo baweereza bannange tulekera okutyaŋŋana tulekerawo okulyaŋŋanamu enkwe. Omulabirizi w'eruweero Right Reverend Wilson Kisekka akulembeddemu okusaba asabye buli muntu okufaayo ennyo okwetegekera obulamu obw'eggulu kubanga byonna eby'ensi butaliimu. Weebaza Katonda kubanga bulungi. Kama atubeere nga tukola byonna mu nsi tulowooze ku bigambo by'Omukulu. Kubanga essuubi lyaffe lyonna liri ludda wa muggulu. Reverend Canon Godfrey Kasana Ssemakula agambye nti ensangi zino bayise mu kusoomoozebwa kungi kyokka n'asaba abantu okumusabira asomoke okusoomoozebwa kw'ayitamu. Okuŋŋaanya kwaffe wano weebaza Katonda olw'obulamu bwa Allen Nabatanzi naye nga obubaka obuzze butambula mu bulamu bwaffe ffe butuzimba buzimbi kati twabadde tunaffiye mu mubiri ne mu mwoyo naye bwe tulaba abantu mwe mwenna tusanyuka nnyo. Abakristaayo b'eruweero obubaka bwabwe babuyisizza mu ssentebe wa disitulikiti y'eruweero era Sito Kibira mwe basabidde abavunaanyizibwa okutereeza erinnya lya Canon Godfrey Kasana Ssemakula. N'omuliro ogwasooka gunaazikira erinnya lye nga lyongooseddwa kye kisinga obukulu basebo.